Yes, Afudde TV jimbaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribe ate munyigene kade ne bagamba nti comment section weeri awo oba kabuntira wansi mu comment section ate osigale nga ogyekumirako Dr. Jose Chameleon oba Dr. Jose Chameleon Joseph Mayanja embeera yeyongedde okubanga etabuka wabula abasinga bamusabira saalambi ngenda kulaga comment yawo omuntu gyawandiisi abantu bamwagaliza saalambi ngenda kuba kulaga comment yawo nawe genda kubogera bakugamba nti stay on YouTube platform abagita Afudde TV jinkwebaza gowe naji followinga nawe eyalikinga gwe ya followinga Afudde TV GB TV kosaneke RTV Uganda now bamutusiza olunaku olw'eggulu sadiza wali ku Nsambya nimanyanga Nakasero Hospital bamutusiza Nakasero Hospital embeera ng'etabuse obulwadde bumwesibyeko omusajja mukundozo olengeraano ako kawambwa kati omuntu kakafe nga kawuzuuma olaba comment gyawandiise bamuyita omuwologoma w'ebutambala omuwologoma w'ebutambala bw'atyo bwe yagambye kawambwa ako kafe nga kawuzuuma kati omuntu ensonga za kalamagi teziggwanga kalamagi gwe bagamba nti yafiira maka ga Dr. Jose Chameleon oba Chameleon abantu bangi bakyali ku nsonga ezo tumanyi wa gye zaakoma naye nga basinga bagamba nti famire ya Chameleon nti yagulirira ensonga ezo nzikola ki nezibikkibwa ne bannamateeka ne bakola ki ne bazivaamu nti buli muntu yazirimu n'azeesonyiwa n'azibuukamu era abantu abasinga bagamba nti Chameleon saazi nti obulwadde bumuluma muzimu gwa kalamagi nti gwe gumutawaanya era nti nno bujja kubeera nti naye koleze ki gumaze kumugjawo nti abasawo ne banajjanjaba batya ne banajjanjaba emirundi egiwera gitya tebalina kye bayinza kukolawo olw'ensonga nti Kalamagi yafiira mu maka gaabwe famire ya Chameleon essaawa zino tebalina kye boogera ku nsonga ezo naye nga ensonga zezemu okubanga zikola ki zitumbuka jjukira ne Spice Diana waliwo omuntu yafiira mu maka ge yafiira mu maka ge bakola ki bannamateeka bageza kubanga bava mu nsonga zinene ensonga za musajja mukulu lwakuba mwerabidde erinnya mami yafiira mu maka ga Spice Diana bannamateeka nabo bazivaamu era ng'eza Chameleon naye nga ate jjukira bagamba nti omwana bamutira mu kikomera kyani kya Spice Diana bagamba nti manager Roger nti yatta omuvubuka oyo era nti nno yamutala kuba nti omuvubuka oyo yali yeegwanyiza Spice ate nga ne manager Roger naye ayagala Spice Diana ebigambo bityo byatambulanga ebbanga terirwa omwaka oguwedde ogwa 2023 ensonga zino zaali zizemu okubanga zitrendinga ku mitimbagano egya social media ensonga za Spice Diana n'omuvubuka oyo yafiira mu maka ge gwe bagamba nti yali mubbi amazima gaazuuka oluvannyuma nti omuvubuka oyo teyali mubbi baali batisigana ne Spice Diana amukole kyamuwe kolabo era nga Spice omuvubuka oyo yamuwa essente kati omuvubuka oyo yagendayo olunaku olw'okusingana Spice okumugamba ku nsonga ya kolabo Spice nga mulimbalimba mubuzaabuza manager Roger ne basajja be ne bamukuba ne bamutta bamufulumya oluvannyuma ebweru nti babuzeebuze obujulizi balage nti tebamuttira bweru wabweru waki wabweru wa geeti eya Spice Diana munange byebyo Chameleon yabasinga musabira saalambi bagamba nsonga za kalamagi ebisinga ebintu ebituukawo muno mu nsi abasinga nabiyisaamu amaaso kabeera bange ebyolubala naye eri abantu abamu nga tebeerabira bantu bangi tebeerabira nga nsonga za kalamagi olw'ensonga nti ebibuuzo byasigala bingi ate nga okuddibwamu kutono ansa ntono ebibuuzo nga bingi nnyo ku nsonga za kalamagi bingi bannayuganda bye beebuuza ku nsonga z'omuvubuka oyo yafiira maka ga Dr. Jose Chameleon munange ensonga zimu ku zitrending akadde kano ku mitimbagano egya social media mbeebaza mwena abamufollowinga gwe ne yasubscribinga n'onyiga kade nkwebaza negamba nti oli w'amaanyi nnyo kubanga wasubscribinga n'onyiga kade ne nkugamba nti Afudde TV wano mba n'amawulire
agaba gatambula okwetula eggwanga Uganda. Ne nkugamba nti comment section eri awo wansi awo, obaka abuntira mu comment section ate osigale nga ogifollowinga bagita Afudde TV ensonga za Chameleon oba Chameleon ali mu bitundu bye Nakasero hospital naye nga bamwesaza bamusabira ssaala mbi naye nga byava ku muntu yafiira mu maka ge amanyikiddwa nga Kalamaji. Abasinga bagamba nti Chameleon ajja kusooka nti kwalaki nti kukkiriza kugamba nti yes Kalamaji nti fa bakola ki nti fa abamutuusaako obuzibu okutuuka okuba nga akola ki ng'afa nti awo ajja kuwona. Abasinga bagamba abamu bagamba nti muzimu gwa Kalamaji gwe gutawaana Dr. Jose Chameleon tiwali kirala. Bagamba nti temutawaana oyo Kalamaji yamutawaanya. Kalamaji yamutawaanya. Buli muntu agamba Kalamaji. Kalamaji nti yatawaana Dr. Jose Chameleon. Ensonga ezimu ku trending akadde kano social media mbeebaza era ne nkugamba nti oli w'amaanyi gwe na followinga gwe ne subscribinga n'onyigira ne kale nti wakola ky'amaanyi okubanga ogifollowinga ate n'okubanga ogyekumirako kubanga eno bagita Afudde TV UG. Abali mu ggwanga erya Saudi Arabia mbatumiddeko, abali mu ggwanga erya Oman ne mbeebaza ne mbagamba nti muli babote nnyo kubanga mugyefollowinga kubanga mugyekumirako. Bamuyita Dr. Jose Chameleon. Embeera y'esino gye mutwaliro ali Nakasero yaddusiza olunaku lwaggulu obulwadde bumwesibyeko yenna akoze aggwawo. Abamu bagamba nti Omuzimu ezo empewo za Kalamaji zimumazeeko emirembe. Abasinga bakittaanya era bakikkaatiriza bagamba nti oyo Kalamaji nti yamuli obubidde kituufu Kalamaji yali obubi Dr. Jose Chameleon oba jasi birwadde bye oba alina obuzibu ku kibumba okukibumba manyi n'ekibumba ekyo nakyo si kyangu. Omuntu oba olina obuzibu ku kibumba olina okwogga n'oggwawo eri nga kirwala akawuka nga kakisaanyaawo. Bannange bitabula Afudde TV